kati chechi kati ozzaako ki bamuzalirawo kiyo kyaki tebamugobye ekyaki kati ono yankubira akaaba nakubirako ng'ankaaba Haffy wagenze nakubirako ng'ankaaba lwaki onswaza mu bantu bamuwandiika naye noli yamukubye yes nawe nakubidde ku simu ono yakaabye naye wakisanyuka tekutwala sisobola gigendako yogerera wano sanyuka emisaala giri waggulu Saymore katukwerekereze katugende ogenda kukola nani wano ngenda kukola n'omuwala omulala wali wajja nedda noŋŋamba wano ogenda interviewing ani Zubeda bagenda kuwa omuwala omulala namufunye edda nze sirina gye ndaga ate sikolera bwereere osasulwa ate bulungi oyina 5,5 egigwa ku account kyabulimba n'asatu kyabulimba asatu and by the Kasuku mwe temukola ekibi kyakyo kiri kimu muli mu kudemotivating abaana abakola ki abalala kubanga ate mwe muwulirwa abaana abalala abakola ki kati kino tewali gwe tudemotivate gwe tusema demotivating kati kambayo kiri kimu Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Ffe aba Rosemary beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona, oba otusange Nankulabye ku branch yaffe empya okuliraana Cheza Hotel. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neti mu buli size, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange ku branches zaffe ez'enjawulo e Kasubi ne Nankulabye, ate nga tuderivaringa Rosemary beddings, your home of comfort. eno season basaye busabye gweko eyaki wala season gezija nga njogera bino kana ate nja kuddayo mu byekisiru ne obusungu buli wenzi abaana abo naye abantu mu bagambe buli wemba jjukira mu byonna mbamwogerako TV esingo sasula set tefayina tugende tukulukole n'okukola wali tugende wali Nana Hub Mouthwash kati kakola katya okafuirako ku manyo olina obuzibu bw'akamwa kakuyambako oba owunya amanyo simanyi kituuseewo like waliwo ddeko oyagala kukola nnyo manyogo booti ng'owulira ekiye yeah I don't know what happened bangambye mboba nakyusiza toothpaste wakyusiza lyaki edda omukyalo omanyi yagula ebintu kati toothpaste gwe nagula e UK yaweddewo amanyi basobola okubanga bagawadde eddagala ery'amaanyi kati galisobola kati kano njagala ondake kakola katya anti ate tukayuzaako nnyo ate gwe nakasigaza gwe yakuwakamu kadi nkana kyente naye ate olina kubanga ogenda ssenya kakati kyokola okakwata bwoti nokakuba mu kamwa then eddagala liri ery'amannyo lyolina nerikasangayo nokakozesa ng'osenya kakati katonda akuwa omukisa kati kano okampadde kano ka cramps nazo ziba zikutawaanya cramps ono Solange
ate mumbuza ebibuzo bya kisimu tezikutawaanya si kibi naye gwe Solange omutegeera kawogera mu nsonga okolootya omukazi singa aba bino ate mpulira endira zinuma enseke zinuma ate olubuto wowe biki Solange abamu nno waliwo gwe yalemye omukazi gundi ebyo kulampusi zaali ziremeddwa z'omuntu omukazi ng'agenda muvaako omukazi buli mwezi alwala amala ennaku nnya ku kitanda olwamuwa Solange teyaddamu kulwala mukazi waawonera yamusala kaguwa nolwekyo kati gundi beautiful mutwalire gundi Solange kati kyekyo kati ozzaako ki bamuzaalirawo tebamugobye ekyaki kati ono yankubira akaaba nakubirako nga nkaaba Haffy wagenze nakubirako nga nkaaba lwaki onswaza mu bantu bamuwandiika naye noli yamukubye yes nawe nakubidde ku simu ono yakaabye kati olaba wakaabye kati saasira Expo gwe baakyawa by Obi Expo ye taata w'omwana gwe baakyawa omanyi nti Haffy yakera bukezi kumakya n'akoowa omuntu atuuka n'okoowa otuuka n'okoowa yakoowa bambi yakoowa Haffy omanyi Haffy ndudde naye Haffy tuludde nnyo ffenna sima Haffy akyalina ebbaala sima liquor shop ayina liquor shop awe ewa bonedda kola booti kati wulirayo ansa yange eri bweti wulirayo mbeera nawe wo mmanyiyo tomanyiyo kati kankubulireko kati nze nedda nze kati kamuwe kankuwulire lindako kankunnyonnyole tola nti Haffy mubadde muti mu Juni ojja mukubirako weewunye n'ensi munaino ate nze nina obuzibu buli bumu wulirayo kino Kasuku omanyi ewo simanyiyo tomanyiyo ewa Zubeda nagenda Idi yakola ki Idi eno alina Idi gyatwala n'atusiikira nti Zubeda ayita abantu ko Idi alina Idi gyatwala n'atusiikira eyo namongodi oba ontegeera bulungi enkoko ne paani wakyo mpite ewokulya paani wayi yatugabula enkoko ne namongodi so maze nekitegeera wasiika paani mwagenda okuvaayo nga ab'e Canada bakimanyi alina gw'ataagamba n'atutuuzaawo n'abateeka ku conference call owaye tuli wano ne basayimo bazze kulira wano balidde ne baleka wano ebintu naye bannaye biini kataatwozese omwana oyo biini oyo wabulabe ekyamazima ani kati nedda si kyemwagala owulira ekyo nti nfa sindi kyetwagala owulira ke mazima ofa naye kati kankubuulire nakola ne Ruth Kalibbala emyaka ndowooza nga 8 egyekutta awamu nga Ruth ne bandaba nga nkyuka bwe nti aba amanyi kyenzizaako nga tuli bwe tuti ng'amanyi kyenzizaako Ruth nga nkubira n'aŋŋamba my brother saa zino zigenda yingira emu nga tonnatuuka nga ne bemba nalwadde ye ankubira n'ambuuzaako okitegedde naye ekyabaawo kimanyi kasita twayawukana twasooka ne tukeepinga in touch awo kati buli omu n'afuuka bizi olwo kati ensi ebagabana kati Ruth mmala omwezi nga simuwulizza lwakuba bemusanga my brother naye kati naawe lwakuba no kati nze kino mumweno gundi mu mboozi eyo kati nze ninganga omukazi omusajja gwakoze eki gwakyayi abantu obwongo bwonna butambulira ku mukazi gwe bakoze eki ne beera nti n'omukazi bw'agoba omusajja bw'agoba bw'ayingira ennyumba oba otegeera okitegedde naye wakisanyuka tekutwala sisobola gigendako yogerera wano sanyuka emisaala giri waggulu naye bayidayo anti YouTube era kino kankibagambeko kimu problemu eriwo mu media eri egyo emu abantu obwavu bwe baluma batambuza ebiki ebibi tefaina we wabeeranga n'obuzibu bw'omusaala buli omu yagendanga anyumiza abantu gyole be bagenda obbakola ki ba period yali nti ndi otegedde bulungi time y'okubanga babasasula nobody came back mawuli bagamba tefaina esasula ekyo kyekyo mbabuyako ge maki bwe tumala okujja wano tugambe tulina boosi omu kyesagala twera kiri ekintu ekyo nti buli omu wa boosi agenda yatya omu nze nalabako abakozi abaagenda nga ne beekalakaasa kirindi naye nga buli omu alina contract ki
kati obuzibu bwe tulina te Kampala buli omu yajja bubwe ne tweyisanga abajjanga abooluganda kubanga contract abigibeerako ki omu naye gwe bw'onadda mu kirindi ogenda maliriza okaaba wekka Saymore katukwerekereze katugende ogenda kukola nani ogenda kukola nani wano ngenda kukola n'omuwala omulala wali wajja nedda no ngamba wano ogenda interviewing ani Zubeda bagenda kuwa omuwala omulala namufunye dda no problem nze sirina gye ndaga ate sikolera bwereere osasulwa ate bulungi oyina 5,5 egigwa ku account kyabulimba n'asatu kyabulimba asatu and by the Kasuku mwe temukola ekibi kyakyo kiri kimu muli mu kudemotivating abaana abakola ki abalala kubanga ate mwe muwulirwa abaana abalala abakola ki kati kino tewali gwe tudemotivate gwe tusema demotivating kati kambayo kiri kimu telefayina wulirayo kino ku TV ze Uganda wano TV ina brand ezikwatika ku Haffy bamusowoddemu sanyuke badde etuka ku promotions nga banoonya n'omuntu gwe baleeta ayogere mu maaso g'abantu nga taliiwo ne batuka n'okuleeta Douglas ava mu after 5 ajje nga Douglas takola nko kuwa MC ompulira bulungi sente weeziri naye nga brand zibazikola ki telefine ina ne brand nga emutirinyako ku stage nedana n'abatanzi baali bamutwala ku mwasuze mutya n'agaana kyaliwo nkimanyi yakuba essimu mumanyi anti n'amuwa ssente lwakuba naye musajja wange how are you sir n'amuwa ssente teri asobola kukuuma brand ziwali nekirala ne bwino wange teri agaba ssente ate kati ni mu season efulumya bwino w'abamawulire bannaye tugatte bugasi kanati agambye nti nno kajja osooka kateekayo n'osenya wano waliwo ku busenya naye bwe gaba gaganye ng'omanya obudde bwabwo buweddeko gajjeemu ofuna amapya sisita gyani tugende tukole twakola eddakiika 2 ziweddeyo mugenda kolera eddakiika bannaye sirina kizibu bannaaye sirina amaka gato toyina kyompana kale tugende omperekereko wali ku Javas ondeke nga ndya ogende ku Javas ye tali awo mbwe tabitegeera ugenda waba ne fitina tabisobola oli otya n'okukusa tebikusa ayoke bro sina buzibu oli bulungi nemanyiddwa season eno naye olaba njagala kutegeeza bino bibaawo ebyaki ensi weetyo oba oteekateeka nga ne Mukama ateekateeka okuteekateeka ki njagala kino ekintu okitwale nga kya bulijjo okimanyi nti every after 5 years you need to expect a change miracle a change kati we are approaching 5 years bambyo mbadde mwemanyidde Zubeda okimanyi nti abantu bagamba tukola bulungi nakula naawe naye tweraba dda okimanyi nti abantu bagamba nkola bulungi ne Florence kyenka kati yeggwe mulungi oba kitegeeza nti nno abantu ababiri abakozi basisinkana ng'ekigendererwa kyabwe kyakukola bakola problemu y'abantu bwe tukola ebintu bino ekisooka egozi zaffe ziri waggulu abantu abamu musangibwa nga mwagala kukakasa oba ontegeera bulungi kati ekyo nno kyekiremesa abantu okukolera awamu tetusobola kufaanagana nze bwe twatandikira sheeyo Kasuku yabadde akugamba abantu bagamba kala ate mukutta ebyokya ku weekend mubireese emisana ku makya nga baganda babigamba mukama wange oba okitegeera kubanga bo baali balowooza nti nga bwe engeri gye nkola ne Florence era bwe ngenda okukola ne Haffy nange nasooka n'enkitya n'ogamba banaakimanyiira no ne ŋŋamba nti naye mu ngeri gye nkolamu naasobola okwawula combination yange ne Haffy neya Florence naye omusajja omugezi n'obyawula kubanga ffenna okigendererwa kyaffe kyali kyakkola ku nsi teri mukazi mukozi gwe nali ndabyeko nga fulo lwaki ngamba oyo mwana olumu agenda ne mu bivvulu bye ne waba yanga yakubidde wakati wa mayiro 3 ku 4 Haffy Florence akomawo n'akola kitegeeza nti ayagala okukola ki okukola nga nange njagala okukola ki okukola
nze Florence namusanga star yagamba ko nti Saymore oyo fara sijja kukola naki ekyo nno nze mpa ekitiibwa mu bulamu bw'ensi eno mpa ebintu byempa ekitiibwa bitono kakati nze ku Florence ekyo kye nawa ekitiibwa kyolaba ono omwana acelebratingwa because nze abaana Florence ne Diana have experienced love okuva eri abawagizi baabwe oli n'akuyisamu obukadde bubiri nti bumpeere gundi era nze wenkugamba wemba njogera ku kibiyitibwa okwagalwa nga ba media personality kibayita okwagalwa abo abaana ababiri baagalwa ebisooka n'ebisembayo ekyo nze nkikubuulirira wano n'enkola naye nakola ne kubanga njagala okukola ate naye yakkiriza okukola ki okukola nange kakati netuka nenkola ne Haffy najja ng'erinnya lyali liwuliddwako ku radio naye nga si w'amaanyi naye nga nange ndi kakyere yes by then nali kakyere because mu TV nali kakyere ne tugatta kakyere ne kaki nemugaa tukole ne tukola kati kino abantu kibagamba Saymore ogenda kukola otya kwali kwakusalawo kw'abantu babiri ensibe yali egamba tebasobola ne bagamba tusobole olunaku lw'okubiri Haffy yajja ayambadde jini ng'eri ripped bwet ng'alina ne pini wano nga n'enviiri ziri mu tinti ffe si bye twatunuulira abaali ku TV baabitunuulira ne bagamba waaba ali bw'ato tasobola ffe tetwabitunuulira twatunuulira wiiru yaffe yakukola so for me from day one it has been work first era kyova olaba nti maybe lwakuba nti Florence ndudde naye we became friends kwanza Florence ngala wawe nkubira Zubeda nkubira ne tugeya ne Florence tasobola kusula na oyo mwana mumanyi bulungi nachama kyamuntu tomumbuulira gwe tukwatagana era nkubira nga blaze obadde okola ki tugeyeza ddala blaze obadde okola ki ne mugamba sister kiki ekiriwo mbadde ndi n'omukyalo naye kamugambe tuwumuzeemu osooka ompa olugambo nange ne mugamba naye ng'oyogera mpula nga tewangambye nti ogenda mu byakikulu nangamba ngamba ky'oŋŋamba bw'abakuwa olugamba baagana kakkanamu ontegedde bulungi kati oyo tuyinza oba twafuuka baki bamukwano kati Haffy tubadde babayita bakoligi workmates we've been good workmates era nga yomu yategeera munne buli ekyetaagisa omulimu okutuukirira tukikoze naye munange nga tuva ku seeti buli omu akola bibye si byabaana abantu abamala okukola kati ng'ab'omukwano ne banyumyamu wa kyovanze kati okugamba nti Haffy yaggulawo ebbaala lye nakimanya leeta nti baagiguddewo mubadde ba workmates oba otegedde bulungi naye ate nga simuyinaako buki era nga tukola ekituukiriza omuki omulimu okutuukirira era buli kimu ekyetaagisa omulimu okutuukirira tukikoze kakati kino nza kigamba oyo omanyi there's abantu bye baagala owulira nga tuvudde mu byaki naye nze Katonda ampadde emyaka 9 ku TV waliwo be nasoma nabo nga Katonda tannabawadde n'omwezi ogwo ekyo kyaki andi wulira kyengeza kugamba kiri kimu nti nze njagala nnyo to inspire kubanga mu times bweziti abantu abatakuze nga nze abamba balowoozesa nti kakati gw'owedde batandise Saymore kati azzaako ki kakati nze kakuba kimu mpa nnyo ekizampo ya Diana nze nakola Diana yaviira ku Sumulula katoofe Shamimu omanyi kitegeeza omuyimbi nga Kamiliyoni okuwa kolabo omuyimbi atandika oba owulira ngo MC n'agamba ladies and gentlemen because BBS eranze program balanga coming soon nagiraba twakola promo nga mwakola promo nga maanyi oli MC n'agamba ladies and gentlemen coming on stage Dr. Jose Chameleone because bitya alongside nayanjira omuyimbi omuto abantu bakubira omuyimbi ono omutengalo naye nga bamukubira kubanga ono omuyimbi ow'amaanyi akola ki azza naye otegedde bulungi bwewali omuyimbi n'atandika okuyimba najjamu eddoboozi ne lifa naye gwe obedde eddoboozi lyo omuyimbi ayimba naye ng'eri oli kweka mabega
oba ontegeera yakulembera bw'ati naawe n'okola ki n'ogoberera kakati ng'omuyimbi takyasobola kuyimba naye ate tokyasobola kuva ku stage olina oyimba oluyimba olumaleyo. That was Saymore. That's how I was left in Sumulula. Pozaawo ki ekyabaawo baaba eddoboozi yafuna infection ku mumiro nga takyasobola kwogera ate ne bulwalira ddala ontegedde bulungi. Kakati nze ekintu ekikyasinza okunnuma nga mpulira surely ndi mu bantu sister ng'omuntu ajja mu comment section ayoteekayo ekyekisiru. Oh my God. Even today Diva is not around. Nze nja kukomawo nga Diva akomyewo kyokka ate n'atavaako nga namba zikyali zezo n'agamba nti agenze ne n'asigalawo akumookinga nga wayita mu kusomoozebwa. Ndabika bubi sirabika bulungi nnyo sambala bulungi nnyo wali oyambala bulungi obukalu bwo tebugaananga sambala bulungi nnyo nze nkugambye omanyi ebintu ebyagaza abantu waliwo omuntu nga taweereza bulungi naye ng'akwambalira bulungi waliwo omuntu nga taweereza bulungi naye ng'alina 6 pack oba kyagala bulungi nga it is a combination of many things saabirina naye nga kyennina kiri ekintu ekyo kye nagamba kwe kwekkiririzaamu kubanga okwekkirizamu singa saakweteekamu ne Haffy yali tajja kujja oba yandisanze ekyafa eddedda ebyo lwaki leero nsazeewo byogera sibyogera kubanga nnumwa njagala kuyamba oyo omwana ali eyo kubanga sayime essaawa zino ne bwe sibeera ku mpewo nsobola osigala ku teefayina nga nfuna omusaala gwe gumu kubanga amu producer olinayo ekintu ekirala oba kyagala bulungi naye kigwe njagala omumotivate nga waliwo omwana awo kino gwe kijja okusanga mwe mulina kye mulaba oyo kye saagala kwogerako kati ate singa nkibagamba mujja gamba ate Saymore oli musajja nnyo mujja gamba ate Saymore oli musajja nnyo yo man and a half ontegedde bulungi so kakati nze kino njagala kikolera oyo omwana kubanga ngoberedde nnyo comment section okuva bwe yagenze ng'egamba ki oba ntegeera abantu bagamba ogenda kukola otya bannange Saymore waffe nedda nze nyoma kyendabye abantu obadda bakusaasira busaasizi nze obadda kyendaba mu comments ne mu bino ebyaffe bye tusaagiriramu nti omanyi waliwo omuntu gw'okola naye n'owangaala naye n'omumanyiira nga bw'oyogera bw'oti amanyi bulungi Saymore bw'ayogera bw'atyo nzizaawo omuntu bw'atyo bw'agenda tobadde bambi tugamba yi Saymore waffe nasemba naye okola naye ku Monday naye yali akola story nenjagala okuvaako kati ekimwogera kyajja mu bwongo bwange nti kye nali ndowooleza ddala n'agamba Saymore tokikola va mu gantu gange ekisiru wallahi nga sinnayogera naye ate kati ekyo ate kimalamu omuntu wa bulijjo maki nze ekimpa amaanyi nti ekyo ekibadde kyakulamu nze ne Haffy waliwo abaali bafiirawo nga bagamba tekisoboka mwe kino essaawa zino bakiraba nti abantu bali awo bakikaabira bagayi ekyo kye mutiitiibye essaawa zino waliwo abaakikubiranga miitingi avudde ku show abo ababiri tebasuula gikola tejja kgenda mu maaso kyovala nti nze mukama wange kwe siva kamaawo yampita nangamba Saymore byonna obiwulidde mbiwulidde nyamba genda effitina ogirabye Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Yangamba nyamba genda okola ki? Akugamba effitina ogirabye. Nga wano olunaku lumu yagenda mu ofiisi y'embasajja bakulu abamu ku masengera awo n'amugamba mukama wange olaba kye nagamba eyo sho tejja kukola. Daba
oli n'agenda nga ekimututte mu ofisi ya mukama wange kumugamba nti Saymore akola lugambo ne roundabout bifaanagana bajjemu olugambo nga kyekimutta. So my vision of things is not mwe kimukola ki ffe kyetukulumirirwa nze ekibaluma nze maanyi muli nti bano kibali mu kukaabira essaawa ze nze si kyenkaabira waliwo abaagambanga nti tekikola ki tekijja kusoboka kati kyeza mu bulamu abantu bo life zaabwe za series kati saa zino abakaabira kino teyandigenze be baali bagamba nti tasobola kati saa zino baga teyandigenze ontegedde bulungi naye ng'oli otya siina ttabbo but I'm in a situation ndi mu kugezesebwa ate kati weetaaga comfort nedda okuva ew'omukyala nedda seetaaga comfort Saymore, we are here for you. Nedda kati laba leero nsazeewo mwendo episode I want to sound sensible. Si kunnyonnyola. I want to sound sensible. Bantu bategeere. Mu nsi y'emirimu gye tukolera akatali kadduuka ako ke wakola okugezesebwa kuno kubaawo kakati kambawo ekino ekintu kimu CBS baakutte ebintu nabikola bwe bati Dr. Kwefunele edititi bakoze kalasamanyazi okumala bbanga ki dene bagenda bajja mu mid morning babazze ku makya Mbazira tone atandika okukola eyo lunch mid morning eyo gundi eyo nga kazibwe Bashiri kubukedde wa maanyi ng'akola shows n'ababoda ne bakola bati essaawa zino tuli wa boda gw'osanga tawulizaani Mbazira tone agenda kudda bakazi batiti babadde pointi yango kitegedde kyengeza okuzimira kitegere nti kati abantu mu bulamu waliwo okugezesebwa okujja naye ng'olina okweŋŋanga oba oyagala oba toyagala kibanga mukazi ng'agenze nga kyo kirina okujja nga tokyalina kyokisobolera kukikola ki kukikolera nga bw'obalaba nze nasanga kwefunga amasimanyi nze kati nyinza obba ndiredde ne gwe nkola naye simanyi so kati ekyo njagala kigamba ono andaba of course tewali asinga kwagala ffe kwogera bya kire singa saa zino nsalawo tubitandike tugenda kubyogera tusembeyo naye nze njagala nkutunuzeko into reality Katonda ampadde omukisa nti nkoleddeko in the corporate world where things change in a minute nga tomanyi nakumanya abya bikyuka nganda wange oba oli awo ozimbye tayimu yo ng'omanyi n'abantu bakola budde bwe buti omusajja najja n'agamba kaakati mu meeting Shamimu mugenda kudda wano nva nnungi omulaba princess nze ndowooza nti yandibadde akyaliko nnyo nga bwe yakola ki nga bwe yali switch ejja nga Patrico mba nnungi ne Patrico combinations zibadde mu media wano zikati kankwe best combinations in media Patrico mba nnungi yes that was a very good combination genda kabozaawo pick a boss adembe zaayo that is another combination if you're talking about combinations we have had a combination but we've seen combinations kakati combination ya Patrico nemva nungi meeting etule egamba CBS web rebranding era eri efuke mmando senefuke radio y'obujjajja bagamba omumbe janva nungi nti vaayo ku mache wa Patrico kirire wansi ewadde DJ gundi yafa Emma mba nungi kyamulemerera Patrico yasigalawo Patrico okuzimba combination ye ne mama wange Nabunya Ani Sebunya combination wati yaterera nga mama Ani Sebunya avudde mu kulwala COVID if you listen to radio kati bino bya statistics if you listen to CBS combination ya Ani ne part watu okubanga enywera Ani ato yamala kuva mu COVID ni walinge struggling ne Patrico njagala ogende mu ngato za Patrico nga yalina combination ye ne vanungi nga bwawuuna bwati vanungi ategera kikola ki n'ategera kati ono kati kangattewo so these challenges ng'okyakozesebwa olina okuzimanya nti zijja zisobola okubeerawo essaawa yonna ate tezooleka bunafu
bwabo bokoleramu kakati bana bo babane kye baagala nga abantu abalabira okumpi bwe balaba ne kati kankubuuze omuwala agenda okudda mu kifo kya Haffy ye teyasasula school fees gye yasomera yasasula n'ebigendo mutu walaba Nante bwe yatuula mu mwasuze mutya ntegedde bulungi ye Nante tebamuweerera kyogamba ye Nante talina baana bakusomesa wono bwe tuba tugenda abantu nze kyenyega batandika okukkiriza nti omuntu asobola okugenda ewalala naye n'abazze mumuwe chance mumuwe chance naye alageko kyasobola okukola otegedde bulungi bana bagamba nti akasente kammwe babiwuliddeko kyabulimba lwaki nkugamba nti kyabulimba akasente kammwe wulirayo kino 5 wulirizayo kino BBS on record nga tuvudde mu kusudiya Florence Nampijja brand obadde ogibuusabuusa Haffy batukidde omutwala brand eyo ogibuusabuusa Diana n'abatanzi brand eyo ogibuusabuusa bikukujjumo byakola omubuusabuusa brand ezo tefine wangadde nazo emyaka nga 7 yatandika nazo Kalisa yakafuna ssente abadde nga nazo waki bulijjo tabatwala abadde tannamatira nabo abamu badde tannamatira nabo okimanyi nti bonna baayitibwako dda waki baasigala balina bye batunulamu bibasigaza kakati ebyabasigaza byensaamu w'ekitiibwa kubanga wano kati kabwe kimu TV ezisinga osasula obulungi telefayina bagamba esasula bulungi NMJ mugiveeko NTV mugikole ki waliwo TV esinze okubbibwa ssente okubbibwa abakozi nga NTV ekyasinze bayitha okukulaakulanya TV ya waggulu wano kakati bwebanga ne NTV bagibbako abakozi ekifuula telefayina ekyenjawulo mukimanyi telefayina it is etoola bwerya NMG erina NTV Kenya omusaala gwano bwe gugaana gusobola okujja ne gukola ki on record Dembe FM radio ezakaggalawo ye radio eyakaggalawo nesasula abakozi bonna bagenda nga basasule mpayo radio yaligaddewo n'ekikola teriiyo ife tulina TV ezigaddewo nga tuzibanja omwaka mulamba otegedde bulungi next media gye muwaana ani yagiwaanye lwaki onteeka mugamba gye bawaana tonteekamu gye bawaana mwenna mujja kukkiriziganyako nti revenue yaayo n'engeri gyegifunamu tosagikompyarenga naki bulungi nnyo telefayina obadde tontadde olese vision group it is co-owned by government kakati bwebanga BBS esobola okuholdinga brand zeezo ng'ezirina ku mpewo akugamba ekyessente osobola okibaayinga ne kati nkusaba okozeseeko ku mutwe gwo era nze njagala kati okwate brand za telefinance nkuwaddeko nnya nga toliiko nze nkuwaddeko nnya nze sikuba trumpet yange kati ezo brands njagala ogenda ozimakinge ne TV endala z'olowooza nti zikola bulungi ogambe nti ono yasinga oba ono yakola ki ekyokubiri worldwide omusaala it is your bargaining power bulungi nnyo the moment you fail to bargain for yourself tolifuna musaala mulungi omusaala gwokka mukama wasobola okubagainingira nga Haffy webadde ayingira ku next media because he or she has to bring a figure on table timbadde ensasulwa zino nagamba nti nkuwa zino ogamba zitwalo basizikola ki kati bw'omala okuyingira when you fail to bargain for yourself osobola okubeera mu company nga ayingira ku mitwalo 10 n'otazivaako teri boss abagainingira mukozi unless ng'omukozi alina gy'ayagala okukola ki gy'ayagala okugenda kati mwogera ne Haffy mwanyumizaamuuko n'alaba by'oyitamu ebiki by the way Haffy knows I'm okay just ab'emimwa Haffy knows and understands that I'm okay oshagala bulungi I'm okay you're okay kubanga nze amawulire genkola nze nina ekintu kyendi ekyenjawulo abalala kye batalina ekyo nze nkigamba their brands zisaawa zino nga z'amaanyi nnyo naye ng'ekizivudde oz'amaanyi is talkability yes ndi muntu gw'otagenda kusanga mu bbaala ndi muntu gw'otagenda kusanga nga ndi mu kuhanginga wutu n'ab'amaanyi gye bahangingira wutu oli awo olina zooni yo nze I'm living in my zone nze nkakasa nti
singa nali kika kya muntu agenda eyo gye bagenda akola bye bakola I would be a very big brand. Naye ate nze bwe nali nzija oyina byoyagala nina bye najja nkola ki oyagala njagala byoliko kyova olaba nti terina gwe nsobola kuproducinga nampisaamu maaso. Most of the producers bapresenta babayisaamu amaaso kubanga kuba olumu omulaba omusinga buli kimu producer osobola bbanga ovuga emmotoka kati ssaawa zo osobola emmotoka ya bukadde 5 nvuga ya 3 naye ate nina obukakafu nti yange nze nagyegulira so tojja kumpisaamu maki nze najja nina ekyange kyenkola ki kyoyagala nze sitambula lugendo lw'abalala bakola ki batambula blaza otegedde bulungi so kati nze onako olwale mukano nga nkivaako kyenjagala okugamba omuntu oyo andaba mugine mwene ensi y'okukozesebwa kisobola okubeerawo buli kimu kisoboka ate nga tojja kwetuga buli kimu kisoboka aliobeddekawo ng'oli omusajja mwakwata naye abasajja ba TV bana era omulimu nga si gugwo bannange beerawaawo ng'osuubira buli kimu bajja kumakya nga muzze kukola piddi n'abayita ne boosi wammwe agamba programu yammwe agenda kyuka gamba gwe ne bakuggyako munno kakati uva ku ebyo gwokola naye bakugamba togenda kuddamukola naye giraba ng'etandika ebintu ebimu ebyanzija mu TV sho eyasooka okubeera yamanyi telefayina ennyo ogimanyi omuntu ki yasooka okubeera yamanyi telefayina ogimanyi yali ki yali Dr. T eyamaanyi ennyo eno gye wakolanga naye yes nga 12 kitundu program etukwako ne kwexinga ne mu bibanda bagiraba nga tibasasudde tewaliwo ataali tagiraba naye kyembuuza pozi naye yagenda n'akuleka weera ne babaddaya ne mukolera naye n'avaako ku bondi Dr. T ne tukeera ku makya nga Dr. T bagiraba naye nga basajja be basinga ogikola ki ogiraba Ipsos report n'efuluma ng'egamba sho tekola buki newadde bagiraba nnyo abakazi tebagimanyi ate nga buli TV okubeera ey'amaanyi bakazi yeetaagamu omuki omukyala WBS yali yakagwa nekiva waggulu ng'awo baagalawo bikukujju abakyala balabe ku terefayina ne batujja ku sudde bwe twali tuzimbye ne babawa obulala ne batutwala ku ssaawa 2 ez'ekiro n'ekitundu one of my bosses yansanga nampita ngamba sirina kyakukola olumu naye aba emikono giba misibe but I have to do it ne tugenda ku 2 n'ekitundu ate ne tuzimba audience ate nga mpya eri enkadde nga yeegamba mwava kumpe tetukyabalaba kati kikyengezaako kuzimbira naatulaba nti bino bye twogerako kisobola okubeerawo sobokera ddala and life moves on obulamu ne bweyongerayo this is a business osobola okusalawo okupiikinga lesson osobola okugamba nti Saymore weegumya naye abantu Saymore teyeegumya is fine me I can feel you no. You are fine bro and by the seewozaako naye nze atani abadaga nti weewozaako linda ko otandika otya okwewozaako ati ani munange wali wagamba nti Saymore weewozaako mu program gye watandika naye omanyi nti kati eyo program ogimanyi obusonda n'obukko bwayo so but anyway ekisinga obukulu nze I just wish Haffy all the best bambi and by the way nze simanyi singa omutima gusobola okukebera munda muli nga I could open I wish nagamba ompa omutima guno ogana kati olaba byoliko this is the time you need me ensi yantegedde how I'm feeling nze empulira yange entuufu awulira ki nze mpuliranga omukazi yagamba omusajja mpeerera omwana omusajja n'agaana omukazi n'akwata ssente ze ez'ekikazi n'aweerera omwana n'afuuka successful taata n'alwanira emikolo gy'omwana oyo kyowulira endaba ey'okungulu nga omala okugaana omwana oyo okusoma lwaki olwanira omuki naye munda muli omukazi ono aba agamba finally akikoze my daughter is recognized someone is fighting kyowulira omaje kitegeeza okujja ku kampani MD omulamba
najja ndino badde bakusitose ya Haffy olugoye lwe yagendeddemu ng'entunda gye lutundwa ewa CNG lwaweddeyo nabirabye CNG nga lutunda okufa bufi kati ate nze Saymore n'ogamba bannange yono gwe baali bangobya nze Saymore ndaba wala I can't go for petty talks nze I go for big dreams I look at myself one day nga nvudde mawulire oba ndiba nfudde oba ndiba mpezezza myaka nga nakyen celebrating nfune a group of people nga buli omu alina ekigambo kyanjogerako mu mawulire Zubeda nkakasa olina ekigambo kyosobola okunjogerako mu mawulire Zubeda nina abantu abaweranga 10 ng'asobola okujja n'agamba Saymore oyo omulaba yakola kino simanyi anyway tokaaba so but this is emotional by the way yeah, very emotional nze engeri gye ndabamu ebintu simanyi it's like God omuntu bw'akola ebibala bye ebyokukola bituuka akaseera ne birabika ng'oli tasobola kubibikkako oba ayagala ne bwogenda kulenza olina okunama ebbina n'olimyumyula bw'oti n'obanga eggunju otegedde bulungi byebyo nno so bwentyo bwempulira ekyo vula akantu nkakola era video nzikola zitambula kumukumu akantu sister akantu natera okukattamu omuntu akantu nkasindika lwakati benkola ebitambudde yeggwasembayo weekend kati kakomya akakapi kaba kakomya weekend tuba tetukadda kanti ate tuba tetukazzaako mukono baba banagamba maama mbakakamye nnyo ng'okamye nnyo akantu but mpozi nga waliwo ate era awo ekizze nga kyantiisa kati awo nja badde eri mu unveiling week ejja ngenda kubeera mu teasers kyekiddako kusumulula vonna oli mukola wekka asiri ku mpewo actually I had planned okugenda okuva ku mpewo for the next 2 weeks lwaki currently there are things byenina okulwaninga byempulira nga neetaaga obbirwaninga okushiftinga okuva wano Haffy has been a pillar mutegede kati there is need of baako byolina okukola ki byolina okyusa ebyetaaga okukyusaamu wetaagayo kagundi akati ka outing I think if wemba neetaaga wakukola outing ate nagikola nga maze va mu kino nga maze va wafunye ka massage sikeetaaga I'm not stressed. I know you're not stressed, but as a person you care about, ask about something like, can I offer a massage, darling? Wano wetuli mu sister. Tubeerewo nnyo. Kubanga wetunagenda mu kamassage. Zubeda nola kubere bwange. Obujja kumpisa bubi nnyo. Onnyo, blazo bado kyayogera. Buli ssaawa mbagamba sirika. Obujja kumpisa bubi nnyo. Obujja kumpisa bubi nnyo. Bwogenda kumbubira. Oyo ne Faye bwatudde abatudde bubi. Abo nga bwatudde. Abansitamidde. Hey! Ngata yambadde bwatyo. Nga bwali awo nga walaba ogamba. Tonsitamira musajja wange. Bubo bwogenda bana lingi. Ng'oli bwereere wenna mukunya. Muno muti kwa zaabu. Ogujulika ebikomo. Weekubidde akalango bro. Naye Kasuku si munno. Kasuku si munno. Kasuku tukola akatugolo tetunaba kakola yankubiddeko ejjo. Sister. Blazan. Anatera okwetuga. Blaza enkaba gy'akaaba akubiddeko. Nagenza olaba kintambi kigulidde akatambala ne ŋŋamba mufa kino omusajja. Naye kyandiwulikisa kitya? Kibayita perception okimanyi. Sirina budde buddayo kusoma. Tokyabulina?
obwongo tebukwata obudde bubaawo naye olumu olaba ebintu byo oli wano walinga ndowooza bwe mala wakudde okusoma nandisomye PR. Ate by the way kuba nze nkulabamu ebintu bingi nali njala kikugamba. Nze njagala nnyo okutakolinga ensonga ng'ensi bwe eyagala ogiraba. Nkumanyi oli musajja ali controversial nnyo. Nze bw'oŋŋamba nti ndi musiru, it's not my problem as long as ndi mugezi. Era toyinsanga era mbeerawo n'ennumwa n'abantu abayomba naawe nga ndabira ddala abamala budde ne bano abajja waliwo wootankuula entalo ate n'ozirekamu abantu kati nendaba abantu nga beereega ebikya ne ŋŋaala lwaki tebavudde kasajja akasajja nga kabeerawo ne kabala ebintu gwe Saymore tolina kintu kyoyogera nga tomanyi bwe kiki kigenda kuvaamu. So nze nkumanyi amawulire gano akasaati wakambadde kajjo kabadde ngawo oba mama yakaweereza oyite mu kino. Naye nagula engoye zange mu December olaba kati ntandise oziddamu kati ne saati kana njambala gwa kusatu nzizzeemu nnyo kati. Wazigula December ono? Nazigula September. Ne kati eno mpira ndoza kati eno njambadde omulundi gwa bade manyi mama yakaweereza ku kino ekiriwo. September ekyaki mama yakuza omusajja omugumu kati anti wange yampa landlord nga ndi 16. Nampa amayumba nga nze mpangisa abasajja nze landlord w'abasajja ag'embuto abo banvuma baali banze sinogenda n'obanja omukazi sinomugamba mpa ssente n'agamba sizirina nemugamba kati waki wangamba obaana abasini bano be baakuteekako be baakuleeta ekiwalaata amangu. Nze kiwata nakifuna. Okyali muto? Nakifuna senior 5. Bambi ngera kimasamasa kityo tekiwata kitamasamasa naawe baamu amagezi waliwo kiba kyakajja kiba tekimasamasa sigenda kikula naye kati nakinganga yakirabye eno good Kasuku yanga embu wameze enviiri we mwana musiru yanga sister tondalaba ku munnaffe yameze enviiri olw'ebizibu byayo mwana musiru yakoze akantu nekasanka enjera ku masanga mama yakozeeko akantu kamuwanga ajja kati mukanga yadde afuluma nagamba ono nalina ekibiina ky'abakaabi nga sikategedde kati Kasuku kikubyeko ekigambo nga kali mukamwanga amawulire tagamanyi abantu omuntu akola ekintu naye olaba kati bakama bo oyina bagamba kuba era kino twabadde tulina okikolamu akantu baagala tebaagala twabadde tulina okunuuna akantu naye ali kakati nga tonnadda ku ebyo bw'obanga telefine saa zino yo shows eri ku hotspot essaawa zino buli omu agyogerako oba w'amaanyi. Kati for example ennaku zino there is something we are doing morning show of course it is tomorrow naye tulina akazannya akaliko nze response yaako amaanyi gembadde nteekamu okufuna target eyo without any effort I'm getting that target. Sigeza the whole world is watching. They are waiting kiki ekikola kiki ekiddako era kati tulinda tulabe otuwaani muwala akyakola tutandike okulaba sisobola kukkiriza kuta alina mu kuhiibu sisobola kukkiriza kuta bibiraawo tugende mu face wetumala tulinde presentation sisobola kukkiriza kuta byonna ebyo era ebyo nabyo ng'unveilings era tugenda kukola akantu unveil era tugenda kukola akantu tugambe kati Saymore ye yalonze baba yadde alonda mulooza yatunuulidde biki tutandiko tematema omwana olunaku lw'olusoose olabya anaasobola olwo tumumalemu amaanyi oba tugamuzzeemu ekibuuzo TV Makers ino omukisa okufuna analysis era kati ne bino era tubikoze lwakuba ggwe. musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai neneesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eyakago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku +971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Eddeira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka.
tukwaniriza ku Isuga Company Uganda Limited nga tukozesa ebyuma tukola enjiji eza buli kika amadirisa mu fashion ez'enjawulo tuzimba twokya gate balcony grill ne fashion endala zonna. Isuga Company tusangibwa Mengo Mutebi Road ova ku Lubiri ng'okkirira Katwe. Mwabali ebweru w'eggwanga osobola okutufuna website yaffe eri www.isugaengineering.company oba tukubireko 0757 29 26 64 oba 0786 23 93 36. Because lwakuba gwalaloza bameka be bavyeko era ne baleeta ne baniveiringa yani tusirika. Ntegedde bulungi. So kati wazaliwa n'omukisa. Wazaliwa n'omukisa. This is a blessing. Sino kisa. Nkyovula bamba nkugamba abiri ne nkugamba blo. Tova. Naye mu byonna nampijja takola ekintu ekyo. Sister ne TV. Sister wava otadda ku TV endala. Sister wava tugenda mu busuubuzi. Yaputandise. Ati ngamba serious busuubuzi. No sister. But serious sister is focused. Not sister bwaba alina ekintu kyaliko nga ayinawo kyayaga sister tamala gagenda. Sister ali loyo. Sister singa ali wa kugenda. Sister yali nagenda 2018. Ne Diana baba yakugenda. Ati omuntu yali ku telefine by 2017. Yarambi mukumye telefine. Na atagenda. Kijja kiba kizibu mmutwala. Nabata kyalina nnyo wasiwasi. Era kyo bana yo TV yamwe yagwa. Bweyajja okubba bakozi yappa abaana ba reporting mu newsroom yonna n'egikaliza. Yayola. Yali yakakaliza newsroom. Netandika. PBS nefuna bulletin esinga okubeera amaanyi. Agesika we gafunira breakthrough. Ne mugenda yo ku CTV na bamwe bawagamira ne babeera eyo. Batusoloza baba. Naye ng'ekyali ku telefine abo ng'okimanyi. Nga buli omu agamba nange bantwale ku CTV. Buli omu antwale ku CTV. Gwomanyi ssente omusajja ze yali awanika. Ate ng'ekisesa bw'otuuka. Osooka n'ofuna omusaala. Anti naye lwakuba olaba. Olaba nga bwe tuli wano Shamimu. Challenge yange gye nalabye. Challenge yange gye nalabye mu TV. Zubeda abeera mu TV nga presenter. N'atawaayo budde kumanya ntambula ya mirimu gya TV. Bwe gibeera. Ekizibu Zubeda kyayolekedde nti akula. Tagenda kubeera energetic nga bw'ali kati. Bulungi nnyo. Agenda tuuka okuswala. Zubeda nga mutabani wo kola oluzungu lwawanda alinga kitaawe. Nga ajja kujja gamba ebigambo by'oluzungu. Owulirenga oswadde. Kati nga bigambo by'oluzungu byakozesa ageza okugamba maama. Madi Tokyagwana. Naye nga Zubeda omujjako ekya presenting talina kyasobola. Toyina kyozzaako. Waliwo akawala awo waggulu awo kabafuukidde ekizibu. Ekikawalanya kakola ebintu bina. Okamanyi? Ka presenter, ka editor, ka reporter, ate buli kimu kakikola. Otegedde bulungi? Kakati. Naye kagambo akolooza. Mu nsi muno nze kati nkukangwe my survival okusigala mu telefine essaawa zino. Nze nali nkutukira mu COVID. Nali nkola shame ebyo kya ku weekend. Teyina sponsor naye nga numbers ezikola ki? Ezirina. Time etuuka olunaku lwe bastopinga emmotoka okutambula. Natambuza ebigere n'embijja ewakuleekaana. Okumanyayo ekigere kyampita munatuuka ku kyaki yakakande yakayanja. Ne wannema Zubeda okwambuka. Wakola otya? Nenfuna boda n'enyambusiza 1000 ezo. Gwe balamu distance okuva ewakayanja okutuuka wali butuusi wali ku Masengere. Naye nga nfa. Ng'owulira biganye. Sendagire kati Katonda nampa omukisa. Mba ntuuka bwe nti saakigenda because ate nze mulamu wange mukola kwange tekuli mu kabampaane. Mba nnyingi abete nengwa mu mukama wange Sendagire kati ali ku NBS. Amaaso yagajja mu face mwentuyanye. Ediso natuuka ku ntebe ku kigere nga kiriko akafufu nangamba gwotambuza bigere. Bwe yali akolanga list y'abantu balina okunona for their shows. Banonanga kiro ku Lwokutaano.
naye ng'ekinnonyesa I can edit nampi gyali bamuwadde bagita batya egundi eyatambuzanga ye nampi gyanajja ku makya n'akola naye nze nsobola okweditinga ne tukola ku makya kati nga bamanya nti producer taliiwo kwa delicate yali alwadde producer taliiwo naye ono co-presenter asobola okweditinga atuule wakikole munnajja kujja bakole I survived waliwo omu gwe baasala ku mpewo naye ng'ekyamusazaako kimanyi bamugamba tetenkanya engeri gy'ova ewaka n'agamba nze sirina ngeri gye ntambula ate wayinza okuba wala naye mu byonna the spirit I'm talking about the spirit nekyabalaba yagenda okudda ku mpewo nga tovudde mu covid emyezi 7 era bula kaliyaye mu TV teyadda kakati ekyo kigamba abavubuka abali eyo nti yagala mbeera mbigamba abantu wano nti akalimu nze kyova wemba nkola akalimu ye maama ye taata oli ne bw'obaani ne bw'obanga yeggwa agamba asingayo okunjagala nga ndi kalimu kaba kalimu tombuulira ebyo bintu bya kisiru akalimu kaba kalimu omanyi nina ejjo nabadde bagamba waneno nga akalimu kabi ng'okalina kafuuka akalimu nga kagenze nze nalabanga abantu omwana Shalom yamugoba kati akalimu kafuuka akalimu telefone yatandikirawo nayita nku presenter ab'amaanyi ku reception nga balinda mwami Kigozi naye nga nze mpale nywera biraga obayitako bobakola ayira nti nkuguleko ekintu kimu obeera omunene ogenda ku reception n'olinda MD olunaku lulamba nga takulabye nga munda gyali nze nkutidde era tebijja kubanyumira temubyagala bino tebabyagala mwagala ne twasama ne tukola ki n'obuzibu ffe tufuna kyokulya wetubabwirira ebyamagezi ogenda okulaba nno nga bagaha leero nno boogeddeko ebyamagezi ebyamagezi oluntu muba mubyetaaga yes tubaguzizza ekyobusiru tuli basiru naye tusobola kusurvivinga mu bizinesi eno nga tuli basiru tulina okubamu n'amagezi ssebo kyova laba olumu tujja ne twogera ebintu ebyamagezi ayagala obitwala n'abitwala tabiwulyako olwo n'obuukawo n'olinda nze omwana oyo Haffy omulaba nze nkoze n'abawala buli muwala aba ne element eyiye waliyo omuwala abawala bazibu bakukola nabo omuwala ng'atuuka mu budde nadda mu make-up bulungi nnyo kati ate omuwala kati nze nkoze ne Haffy nesimulabako ng'akola make-up simulabangako ajja mukoze simanyi kitegeeza yapima ebintu bye n'amanya nti n'atuuka n'asaakinga tulina segment ey'amawulire agasooka n'agasaakinga n'akola ki kitegeeza nti buno obudde abubala tiwe nandituusa wali nenzira mu make-up kambusaakingemu ebintu abeere informed so buli muwala nze mumanya buli muwala aba ne strength ye nti ono w'amaanyi wano tulinda unveiling w'amaanyi wano twogere ekyenjagala nze what I need is talkability sosobola kufiiramu sister tosobola kubanga tolina ogenze sister kyomanya kiri ekintu kimu n'abandaba ekirasobola kumbaako on record mu myaka mwenda sibiranga ku TV show yange nga temanyiddwa budde on record olina okuba nga olina comment either binyuma oba omusifuko ye yantama naye olina okuba nga olina comment olina okuba nga olaba olina okuba nga naye lwaki otuula ositamyewo otyo muwala yevaako kiki ekikusamya otutuuka awo owai kabadde ka inspiration nina meeting ya saa 8 njala genda ku UDCL wali nze nange njagala omuvubuka aliwa gwe nnakubidde era vaano n'ebintu akaveera njala kateeka mu ngatto tewali mudi y'abasponsa bakitegeerekeka ebbanga lyamala nga abalangira temusiima ekinu squeeze back mweri nkozesezza amagezi mangi nga mbwenze kyanoyo bagitaddeyo nkozesa bannaye ngenda mu UCC newandisa balina okumfitina nange nno bankubira nzija bakama bange nzija nange bakama bange medi nzija simple tu just singa obola batu bapize kati medi nze medi bazitaddeyo ezaffe nali mbaddeko mu ate nno baani abazitaddeyo nabo
basinikire muli ebinnyo ne bagamba tubalemesezza obulango basinikire muli ebinnyo tujja bedi tujja wamma bonna buli yakisinyezaako ne bankubira akasimu tujja amba sope bo ate kati tutuse mu campaign campaign egenda fuuka mu wabula none unagata galawo YouTube channel tujja bikolera ku TikTok kati tujja funa wonna we muggalano nga tugenda awalala ensi yagenze da muli awo da kubira omulenzo ere bulungi mweraba Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.